Excuse me, sir. Excuse me, sir. Which is? So, excuse me, sir. Guys. Tabamiruka w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa mmotoka z'empaka atudde ku Kabira Country Club e Bukoto wakati mu butakkaanya wakati w'abakiise naddala ku nsonga z'amateeka. Abamu ku bakiise bavudde mu mbeera ne batandika okwogera nga baleekaanira waggulu wadde nga babadde tebannaweebwa lukusa okuva eri pulezidenti w'ekibiina kino Dipulu Paleria abadde akubiriza olukiiko luno. If you don't want us to discuss then, like you're saying, we get out perhaps. But these are very pertinent matters. Allow us to say guys, something. please walk out if you can't manage this. Please, can you get out? Can you go out, please? Kino kiddiridde Lupaleria okusoma alipoota ye n'ategeeza nga bw'aliko endagaano gye yateekako omukono ku lw'ekibiina nga teyeebuuzizza ku bakulu banne. Justin Mungoma omu ku bafunvubidde mu nkaayana zino agamba nti babadde bayisibwamu olugaayu. Tubaitukaanawo kati nga memorandum of understanding okomitinga ani ugikolera ani kibanga mwami mpoza oba ofumba emmere oba ogifumbira ani. We need to know whom are you preparing this food for. Wabula yaliko pulezidenti w'ekibiina kino Dusman Oki agamba nti embeera bw'eti ey'okkaayana esuubirwa nnyo naddala eri obukulembeze obupya. Naffe bwe twajja njukira mu lipooti omala omwaka gwonna ogusooka ng'olwana okulaga abantu nti nno osobola oba tosobola kubanga buli omu aba akuyuuguuma. Ensonga ezisinga eziteeseddwako olwaleero zikomekerezeddwa nga tezikkaanyiziddwako nga zijulidde olutuula oluddako. Sam Mpoza, NTV.